abasajja baagala kumumaliriza. Omusajja ebintu bya Twitter yabiwandiika ne tulooza bya kusaaga, newe njogerera ambassador wa Uganda ettake Nusrat Peru kati nno yawandiisa omugugu gw'ebbaluwa n'agwandiikira ow'ettake owawano n'amugamba I meant it kye nali njagala. So tusabire nnyo muganda Fred Kajubirumbuye abasiraamu mwenna Abannayuganda tannakwatibwa akyali mu mbeera eyo tamanyi kiddako. Wabeerawo ng'omuntu alinze omwoyo gwe aguweeyo, abalinze omwoyo gwe aguweeyo agamba nkoze ntya, ali ku mawanga eno bataddeyo bambega. Bannange ebintu si byangu. Muganda wange Fred Lumbuye Chemical Ali simanyi bwe tuyinza kuvuunika kintu kino naye twetaaga essaala etali emu etali bbiri. Kubanga muganda wange Michael Senyimba mu abasajja abamanya ebintu ebyo process zikolebwa zitya. Omuntu bamala gamujja mu ggwanga ne bamukwata bwe batyo mbu bamuze waka olw'okuba mbu alina emisango fayiro biki akola bino bapanze n'okupanga simayanga akyali mu Uganda, simaya ali mu Yekera, simaya bagasse ebintu bingi muganda wange Chemical Ali Fred Lumbuye ajja balaga nti munakuwavu, tajja balaga nti embeera gyali musinyangu, ne mubeere nga mumusabira Fred Lumbuye Chemical Ali era mugamba nti mumusabire nnyo kubanga wakitiibwa Allah abeere ng'akola ki ng'amutaasa. Naye nga amawulire ago njagadde nga baleetere. Wabaddewo ekintu abakansala b'emukono kintu kya ssente kino ne bagana okulonda NUP ne balonda NRM nga NRM bali mu bataano nga NRM bali mu bataano. Nobuuza n'ogamba abantu kiki? What is the problem? Revolution abaana bali mu makomera, abaana battiddwa, Bannayuganda bamachete bali mu kkomera, wabula gwofuuse kansala bakuwadde ssente olonze ebyekisiru ng'abeerubaga bakola kati ab'emukono bo LC5 bannange omuntu alabye kati otunuli oyo kansala abantu mubaboole, abantu babi. Eggwanga lyaffe liri mu buwambe, eggwanga lyaffe mulaba abasajja n'abakazi babba eggwanga batwala buli kimu. Naye nga lwaki gwe nga kansala weerabira kwa values, weerabira ensonga enkulu ze tuyimiriddeko nga National Unity Platform. Abasajja ba Eddie Mutwe balina zi family, Eddie Mutwe alina abaana, alina babbebi yabaleka, teyesimbye ku bwa kansala. Gwe ng'oveeri oli wabweru bakuwa $5,000,000 ng'ova ku nsonga enkulu. Ba MP bangi mwamala okulayira. Ani ali mu kubanja abasibe? Ani ali mu kubanja Olivia Lutaaya? Olivia Lutaaya yebanje. Bamachete tebamanyi lunaku lwe badda mu kooti. MP ki avaayo na mu constituency n'ayita abantu be nti bannanga abasibe bakyali mu kkomera. Councils ez'enjawulo. Wonnawulidde bannabyabufuzi abamu olwamaze okulayira ne bagamba ebyobufuzi biwedde. Ebyobufuzi biwedde. Kati budde bwakola. Kyogamba budde bwakola mwe mugenda kukola n'abasibe mubeerabire. Ennaku eruma. Waliwo Bannayuganda abattibwa mu kalulu kano ke tuvaako bajjako internet ne bakubibwa amasasi. Fene Lubaga Majambere batta abantu oyo Majambere mubi. Majambere, your time is coming. Okwo ebintu bino bye mukola. Kushamba ngene network entawanya. Anna network. Michael Senyimba baba tata wange. Onampaka data Michael Senyimba.
Nkulamusizaako mukadde wange wonna w'oli nekwebaza emirimu gy'okola weebale nnyo weebalire ddala ate ggwe agenze n'otendereza omutonzi gwe yeebaziza omutonzi weebale nnyo weebalire ddala kubanga omutonzi yasinga byonna. Bangi balina ebitala by'emmundu, bangi bamanyi ba kitalo olw'okuba basobola okwogera n'ab'ebitongole ebyokwerinda ne Katonda ono buli omwesiga n'ab'emmundu bafa n'ab'emmundu baggwaawo ate tokola kintu olw'okuba okozesa maanyi ga mmundu nolowooza nti kyekijja okubeera ekyo kigenda okukosa. Bingi osobikola n'otulugunya abantu n'obabonyaabonya ate bw'ofa abaana bo ne batandika okwewozaako ng'ate munnanga abaana tebaaliyo abaana tebaabiriimu n'olaba kati ng'omuzadde nga n'omulambo ogwo guswala n'olaba ng'omuzadde ng'abaana bo bennyini baswala mwabirabye ebyabadde wakalangwa n'ogamba kati laba ebintu bino taata Yesu ebyobugagga yabifuna naye yabifuna mu makubo ki? Abantu abatulugunya abantu nze nkyogerako ne ŋŋamba Majambere w'e Lubaga. Majambere ene Lubaga bazze batta abantu bazze bakuba abantu yalemaza abantu mu kalulu kange oyo Majambere ng'alina oyo musajja Kabugo Bone. Abakozesa poliisi y'e Nateete. Poliisi y'e Nateete teri ku mateeka. Poliisi y'e Nateete abaawo babawa bwika ssente ne bujangu wano Katongole ali wano n'otunula poliisi nga yava ku mulamwa. Awo nno tulwanirire ensi yaffe tubeere nga tulwanirira eggwanga Uganda. Ate tetwerabira baganda baffe naddala abo abali mu makomera ba Sebufu Edward, ba Machete, ba Waiswa Mufumbiro, Olivia Lutaaya. T-shirts z'abasibe tuzambale nga lwe twakola 2021 ng'awedde. T-shirts ebipande tubikwate bano ba blue tick nazwa abakyali mu kkomera tubeere nga tubabanja. Bannange tetwerabira baganda baffe abali mu makomera ba Commander Fiki, ba Bobby Giant n'abalala bonna tubeere nga tubabanja. Abasibe bano tebalina musango. Abannayuganda abaakwatibwa Waiswa Mufumbiro tebalina musango. Ba Dolini Kaija, ba Sauda Madada bateebwe. Fe abalina obbalwanirira fe abali wabweru. Goyinza okuba tolina ky'osobola kukola naye ng'osobola okugulira omuntu t-shirt, osobola okukwata ekipande, osobola okwogera. Tuteekewo embeera ababaka baffe aba Parliament abamu mwabivuddeko. Ababaka baffe aba Parliament n'olaba kansalaazi ba emukono bali mu kulonda speaker we NRM. Kyokka nga Nuupu erina bakansala 17, NRM erina 5. N'otunuulira embodooli n'ogamba ate NRM yayiseewo atya. Mwenna mutunuulidde butunuulizi ssente. Waliwo bannaffe ababadde mu makomera. Machete amaze mu kkomera 5 years. Edi Mutwe amaze mu kkomera bbanga ddene akireewo Kivumbi, Mugumya Gaddafi, Smart neggwe kansala n'obivaako. Ababaka baffe aba Parliament temwerabira baganda baffe abali mu makomera. Temwerabira baganda baffe abali mu makomera. Tebalina musango. Tusaba ne gavumenti ya Museveni okuta baganda baffe abali mu makomera. Tebalina musango gwe baakola. Lwaki mubonyaabonya bannayuganda? Lwaki bannayuganda abamu muboononedde obulamu? Edi Mutwe musajja wattu. Ebyo byonna tujja byogerako kubanga si byakusaaga. Ngenze ku nsonga ya Fred Kajubi Lumbuye nja kusaba ekintu kimu obeere nga otegeeza munno ate mbawe amawulire kuba go si malungi ku muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. Mwenna mumumanyi bulungi Kajubi Fred Lumbuye yensonga endese lwakwambadde nina okusooka mbayisizeewo information eyo enkulu. Kajubi Fred Lumbuye ye information gyendese ate nga njagala ffenna tugifune bulungi. Bannayuganda naddala abali mu diaspora abali ettake mu kibuga Aksalai, abali e Ankara, mwenna mbadde njabasaba mubeere nga mujjako ku vidiyo eno ne bannayuganda mwenna abagoberezi ba Fred Kajubi Lumbuye. Nja kusaba ekintu kimu obeere ng'otaapinga message era ogitambulize ddala nnyo nnyo kubanga kye kisinga obukulu. Fred Kajubi Lumbuye mwenna mumanyi nga blogger awa information naddala ey'enkyukakyuka. Fred Kajubi Lumbuye
y'omukuba abawagira enkyukakyuka era abawagira ekibiina kya National Unity Platform. Fred Kajubi Lumbuye nga ye mumumanyi bulungi era ebbanga lyabadde ku internet. Mu mwaka gwa 2021 Fred Lumbuye bamwegezaamu okumukwata. 2021 bamwegezaamu mukwata era Fred Lumbuye mwabiraba minisita wa Museveni n'avaayo n'abyogerako ku by'okukwatibwa kwa Fred Lumbuye. Minisita wa Museveni ne bagezaako okukola kyonna wabula ekyo ne kirema. Wabula ekiro ekyakesezza olunaku lw'eggulo ebintu byakyuseemu ku muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. Mujjukira General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza. Mujjukira bulungi gye buvudde General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti ayagala Fred Lumbuye ku mukutu gwa X. Era Muhoozi n'agamba nti Lumbuye ngenda kuwogera ne gavumenti ya Take bwe muba temusobola kumpa Fred Lumbuye ambasada wammwe mugobe. General Muhoozi yagamba nti bwe muba temusobola kumpa Fred Lumbuye ambasada wammwe ngenda kumugoba. Eggwanga erya Take ekintu ekyo tebakitwalanga eky'olubalaato era ekyokusaaga. Era message eyo ambasada wa Take owa Uganda Nusrat Peru ambasada wa Uganda Take message eyo yagitwala bukubirire mu bakamaabe. Bwe yatwalibwa eyo ne bateekawo meeting eyali ey'obunnambiro. Meeting eno yali ya bunnambiro okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye bamunoonya. Era bwe baatula mu meeting eno waliwo omutango ogwateesebwako nti omukulu ono ali luddawa Fred Kajubi Lumbuye nga bamwetaaga. Era Nusrat Peru ambasada wa Uganda Take n'abamu ku bantu Take abwe baali bagambye ku nsonga eyo ne bateekawo meeting gye baatuulamu ne banoonya nga bagamba Munnayuganda kyoyo gwe bayogeddeko era ali mu bitundu ki. Era negotiations n'okwogeraganya okulaba nti Fred Lumbuye bamukwata okuva mu ggwanga lya Take ne zitandika. Era Nusrat Peru ne ambasada wa Uganda Take bafunye meeting eya bunnambiro okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye bamukwata.